Eyo bwetuvayo bo abayizi mu masomero ag'ebyemikono bakusi nga omwana gwesomesa nze ni mukozi wanga tumusomesa kola ngato so mba musomese kola ngato musomesa na butya bwanaji marketinga na butya bwanajitunda wetoogerera nga abavubuka basoba mu mitwalo 5 bebabanguddwa bano nga batendekeddwa mu misomo gy'ebyemikono omuli okutunga engoye okusiba enviiri n'ebirala kibasobozese okwetandikirawo emirimu. Mu kwongera okuyamba ku bayizi wansi w'enteekateeka eno Makerere University batongoza enkola egenda okuyitamu okulondola n'okutendeka olulimi Oluswayiri mu masomero g'ebyemikono nga bano bakutandika n'enkola eno. Dr. Maserika Levi nga yakulembeddemu enteekateeka eno ategeezezza bw'ati ku nkola eno. Mu buli bintu byonna bye tukola tulinamu okutambula naye otambula tugamba ogenze ng'Ekenya otambula ojja kukozesa lulimi ki n'ekirala nga East Africa egamba luno lwe lulimi lwe tukozesa okubayamba ng'olulimi lwe bakozesa mu bizinesi zaabwe. Ng'omuwendo gw'abayizi abawanduka mu masomero mu disitulikiti y'e Butambala basattiza abakulembeze nga bano bagamba nti obunafu buvudde ku bazadde abatayagala kuweerera baana. Byetaago by'essomero mwana omusindika ku ssomero nga talidde kyakulya n'omusindika nga talina ngatto talina bitabo. Eno information age wetuuse bw'oba tosobola kusoma na kukwasaganya bintu bino kiyinza okukalubizibwa. So ffe tukole tutya bannabutambala omupiira guli gye tuli okuva ewaka gwe omuzadde andaba omusomesa ali eyo gwe erosi ow'omu kitundu ofuddeyo okulaba nti abaana abateekwa okuba ku ssomero bali ku ssomero. Abavubuka kumpi ebitundu 6 ku 100 abali wakati w'emyaka 13 ne 17 tebasobola kuwandiika wadde okusoma. Amasomero agasinga mu disitulikiti eno okuliko Abasanda Umeya, Lukalu Umeya n'amalala gali mu mbeera mbi ng'eno abayizi tebalina bye bakozesa. Kati embeera eno ewaliriza abakulembeze kosa n'ebibiina by'obwannakyewa okutuuza olukiiko bunnambiro olwetabiddwamu n'abazadde okulaba nga basala amagezi. Bano nga bakulembeddwamu Robert Mogambwa okuva mu kibiina kya UWESO RDC w'ekitundu kino, Sulaiman Rubwama n'abalala baliko be boogedde. Ku ssente entono ze tufuna eza UPE tujjako exercise books ze tugula ne pennies ne tubawa naye biba tebigiraki tebibamala. Kubira omulango ogutakungula bazadde baffe mu Butambala district n'ezirinaanyeewo ne mu ggwanga lyonna obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga ng'oggyeko abasomesa be bamu ku basinga be basinga obudde obungi okubeera n'abaana baffe. Nno kyakireetedde abantu abamu okujja bulemu ku bazadde ate ne bagiteeka kufa abasomesa. Joseph Kinobe ne Giovanni Kibirige be bakusakidde eggulire lino. Crabkedde TV1.